kyekiri kyegamba nti ne meaning ya prison nze njiwakanya oba definition ya prison mu Uganda nga bwe defining a prison, because prison is P is professional, for professionalism, R is for rehabilitation, I is for integrity, C is for sanity, O is for oneness, and N is for nationalist. Wabikwatira ebyo agenda okimanyi. Ebyo byonna nayibiyiga, nali ndina okubiyiga nze eri bagiyita University of Understanding. Lwakubanze na graduating mu university eyo nga University of Overstanding. Kubanga ekigambo kiri ku certificate ey'essomero nti military. Bw'oba tokyetegereza gojja kuloza it's military. Ndozo oba oli awo ebintu ebimu baddayo ne batandika okwetegereza. Ng'ekigambo jati nalabye wano jati ekuba abantu. N'ate nga nange ndi wa jati. Ndi wa jati. Katalogo na nyiza bana struggle. Ate ntya amweja amiteira jati. Ndi wa jati. Amweja amiteira nze ndi musirikali wa Katonda omutunzi. Iricho tateka mu ati. Kyekyo kyenkugambye nti kati n'enkofiira yennyini nawulidde amateeka gaayise engoye ezimu bazigazeti nze ng'ez'amagye. Era military. Nakyagadde nnyo nti oba gundi kati olaba for example overall is a workwear. Eyo no bagyesibirako bwereere naye nze mmanyi it's the color. Okala bwe buzibu. Kati ng'okugenda emulago ne bagamba mbu abasawo babbye amadagala. Tebaba basawo. Abo baba babbi. Omunja ko tayite beekwekedde mu kifaananyi kyaki kyabasawo. Tegedde. Omusawo bw'otya eddagala. Omusawo olina kujjanjaba. Era the moment omusawo wabbira eddagala oba politician wabbira eddagala leader oyo tabeera leader oyo aba mubbi. Ava mu status enda. Just yeekwese mu kifaananyi kyaba leaders. So otosobola gamba nti omurasta yakoze ensobi yakoze ekintu ekiri against humanity. Kubanga bakugambye rasta being is human being. So whenever you do anything against humanity nga kiri wabweru w'obuntu then toli muntu kwegamba bw'otuuka mu kkomera sooka okkirize nti kati bansibye. Weerabire this free world because it is a free world. You're controlled. Buli kimu bakupimira bupimizi n'okugenda emmanju okukola 5 osaba bakuba kade mugenda lufaaya okukola 5 n'okukola 3 okukola 3 kwe kufuka babasindika lumu 5 kwe kuli okusemba kati bwe wamu ekidumu zinga akadede kannatuuka 5 ogenda okukola 5 ng'akadede kannatuuka aka 5 kyekyo kyenkugambye akayimba bakayita bwe bali Mukama nti mulimu ebintu ebimu nebaza Mukama nti tebyantuukako kubanga tubalabye bangi edi mutwe babasiba omwaka guli mu kalulu kyaneewunyisiza nti ate era bazimu ne babakwata oba oli awo nange basobola okuddamu okola ki kubanga nkugambye red siina bwe mwewala kati luno olugoye lwa client omukyalo oyo aze mutungira lugoye it's not an overall it's just a red color ate anyuma red fabric so bwe kiba nti red akukwatisa olwokubanga batunze red then bakyatusiba naate jjukira nti red nagambye it's among the national colors brotherhood abwekiwulira ekireza omuzadde aba ati agamba nange nyinza otwala omwana wange exactly ebyuma by'essomero ebya practicals byalaani kugeza ekyuma ekikuba amapeesa kubanga bali batukwata definitely engeri gye tubadde tukolaganamu at business oba at industry ne Bobi Wine yakola video ey'amazima mawanvu bw'otunuulira video eyo mwalimu okubanga bakola ki basaasaanya naye obusente obwo baali bakoze bukozi nga props bwezibeera so nange nali nakaagala neŋŋamba kantirika akasente kano kandabikira bulungi it's a 1 billion note which was just printed on a normal paper naye abasajja bwe bajja baalemererwa okuki-interpretinga nti this is art bo ne bakifuula military oba okitegeera kati ne batusiiga ekifaananyi nti baatukwata n'akawumbi k'essente ku ssomero bwe bakwata ekyuma ekikuba amapeesa ekifo ky'okugamba nti press button machine bo bagineminga ku list wali ey'ebintu the items that were seized bo bagilistinganga siiro nti tukuba ssente simanyi oba kiri intentional oba babulwamu okukola ki professionalism ne mu ghetto definitely era ngenda kuyambako government nzimba amakomera
prisons mu ghettos ezenjawulo ezetolodde buli awali abarasta baleme kubakwatirayo eyo babatwale mu gali amakomera agamalako abantu ki ekitiibwa. xpotv to the world.